Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Komenti y'omwana egamba nti ojja kulokoka si ggwe eyatandikawo obusiraamu. Esokera ddala nja kukwebaza ku lw'akamanyiiro koze ng'ozunga nako gye ndi. Ekyokubiri nja kukuliisaayo nti ng'otuuse leeti osanze already ndi proud n'obusiraamu. Ekyokusatu nja kukutegeeza nti toddamu kummanyiira. Toddamu okummanyiira geno otegeeze ne bano nti nze tebammanyiira. Ekyokuna nja kusomera, nja kutuuma ogenda onsomereko mu suratu Yunus ebeera sura ya 10 aya y'ensanvu nga Allah yaŋŋamba nti wa umirtu an akuna minal muslimina, nalagirwa kyekiragiro kyentambulirako, nalagirwa kubeera mu basiraamu era nalagirwa kubeera musiraamu. Okitegedde? Ekyokutaano wekiba nti Bayibuli eso egamba mu Petero ekisooka essula ey'okuna verse eyo18 nga Petero agamba Yesu nti kale oba nga kizibu omutuukirivu okulokoka kati olwo atatya Katonda omwonoonyi alirabikawa. Wekiba nti kizibu omutuukirivu okulokoka kati gwawoza ojja kulokoka obijjawa? Yani yakugamba nti oli mulokole. Ako nno ke kamanyiiro ke mugenda muzunga nako nga mugamba abantu ne mubalemerako. Nze tommanyiira, okitegedde? Nze okulokoka obusiraamu bwe bunnemerera okuŋŋamba nti ndokoke ŋŋende mu kyaki gye bampita endiga, at least ŋŋenda mu musabo gye banampita omuzzukulu, siyinza kukkiriza kummanyiira kutuuka ku ddala bwe lityo. So weebale kugezaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.